Kadaama TV waliwo bakadaama bavaayo okubeera nga exposinga obubi oba obukyamu bwe balaba mu mulimu gw'abakadaama naye tekitegeeza nti luno lubeera lutalo. Bavaayo okubabuulira ebintu bino okusobola okubeera nga abantu bekikwatako nga kampani nga gavumenti nazo zivaayo ne ziraba ebintu bino. So bwe bavaayo ne bakola comments oba ne babeera nga bakola videos, kino ekintu kino nga ffe tubeera basanyufu nnyo kuba kyeyongera okumanyisa abantu bekikwatako nti ebintu si bya bulimba. Olwaleero ngenda baliisa Kadaama ono annyonnyole ku nsonga ezimu ataddemu n'abo abaali balowooza nti nno ebintu byali ayogera byali bya bulimba. Annyonnyola nti ebintu byali ayogera tebyali bya bulimba era ebintu byayogera abimanyi kuba ye nga ye Kadaama. Kadaama bw'ayogera ku kintu ekimukwatako y'abeera omuntu omutuufu okubeera nga ffe tuwuliriza kuba ye ekintu ky'aba ayogera aba akiyitamu. Nagenda ne nkola ka video kange. Oli n'agamba n'avaayo n'agamba mbu nnimba. Naye nga mazima si bulimba. Bino bye njogera ge mazima era kituufu. Wano kasita omalako emyezi 3. Oba oliwo ku lwa Katonda. Y'ensonga lwaki tubagamba nti twesabire. Ate tuyiga okuba strong. N'oyebeere nno. Tokolanga kalogoyi kumenya mubiri gwo olw'okubanga ssente. Nze nabagamba baatupangisa tebaatugula. Lekera kosa kigambo mbu baatugula. No. Omuntu gwe baguze. Yoyo gwe baguze nti teyasayininga contract tajja kuddayo waabwe bamuguze so baddembo mukosa kye baagala. Mukozese kino ekigambo nti nonze wampangisa tongulangako. Kiki ntegeeza mu kino? Ekituufu kampuni kasita ekutuuse Saudi wano obeerawo ku bwa Katonda. Abamu temwagala biwuliza naye nga kituufu era bwe kiri tuliwo ku lwa Katonda. Wamalira emyezi 3 w'ekiti n'odda ku kampuni oba waakukubwa oba waakutulugunyizibwa oba waakuvumwa. Wajusana olunaku olwakulinyisa ennyo okudda ku Saudi. Weevuma n'obunaku obwewammwe. Wejjusa olunaku lwe wasalawo ogamba nti nzija mu Saudi. Ekituufu kampuni tesikyatulinako obuvunaanyizibwa we tutuuse. Kubanga n'abaana abamalako kontrakiti era eba tekyamulinako obuvunaanyizibwa. Bosi wo waba asazeewo nti sikuzaayo kati era bwe kiba takuzzaayo. Nina abaana bangi bamazeko zi kontrakiti naye nga bayayaana okuddayo mbutuufu tebalina we bayita. Kati kampuni byamuvaayo ne mutugamba mbu omuntu oba ojja mmufaako omulondoole paka lwalikomawo ddala bituufu. Omwana n'akolera mu bugubi n'agumingiza n'amala contract n'agamba contract yange weggwako nina okudda ewaka. Mazima contract ye neggwako n'okudda ewaka ne babeera mu mbirigo. Bangi babaguddeko agasango olw'okubanga sawa y'okudda ewaka etuuse. Bangi babajweteseeko ebintu ebitategeerekeka olw'okubanga contract zaabwe ziweddeko. Awo novaayo n'ogamba mbu omwana omutolo si mubi. Banaye abana baba bataasa bulamu even zo wali abo abakikola olw'ekinyumu. Nina abaana bangi mu comment section zange bamaze contract zaabwe n'emyezi emirala nga 6 naye nga ne passport zaabwe tebazibaddizanga ng'ate n'omusala tebagubongezaamu. Embeera gye bayisibwangamu nga nakati gyekyalimu kampuni mukola ki? Jessica oba oyagala nkuddemu kyombuuzizza oba kyongamba nti nnimba kankikuddemu nnyawo mu bwewombeefu mu buntu bulamu kankikuddemu. Njagala onnyinyonnyole lwaki bwe tumalako emyezi 3 bakugamba office tekyakuvunaanyizibwako gwe ngamba nnimba. Bane mwogere ebintu bye mutusuubiza ensi n'eggulu. Musimanya bw'otuukayo toyoza mmotoka, simanya bw'otuukayo bwe bagamba walampa ebisenge tobiwalampa. Simanya contract yo teriimu kuwoza mmotoka. Contract yo teriimu kuwalampa bisenge. We batuzza ku office batukuba batuvuma ne bagamba tetwagala kukola.
gwe mwennyini Jessica nga bavude ne omwana nagamba tino mune episibwa mu mbeera embi omuvuma n'omusasebbula bwoti mu bino tebyagala kola byamanyira kusula n'abasajja mu magulu buli lunaku Jessica ndeka twogere ku bituluma ndeka twogere ku mbeera gye tuyitamu wano newe mba temuliyambye ffe naye abaana abalala abalijja okukola obaana abanaffe tuzadde abalijja okukola basange ng'embeera yakyukako si embeera gye tukoleddemu ti nabo gye babakoleramu wano waliwo ekintu ekitambula ekigenda mu maaso nti weba omazeeko emyezi 3 muveeyo munjulire bannange wemba nnimba okukuziza ku ofiisi eba tekyakuvunaanyizibwako nekiwaliriza bakama baffe okututunda mu biyumba ebirala kuba batayagala kufiirwa ssente ze nga we mutugamba nti batusasula ssente batuletse mutugamba nti tulimba byabwerere ate bakama baffe ne bagamba batuteekamu ssente empitirivu yes bazituteekamu ntuuka nonguza passport nongamba jangu ne passport nenzija nayo bwe ntuuka eri passport yange bajinjijako nembuza ki passport yange mujinjako nagyesasulira omuwala bwagamba kimu nti nze nakugula ssente zange buli kimu nakikukolerako kati kiriwa kyennimba Jessica tetuganye twagala okukola tuyita mu bugumi naye mutusomese mutuyigirize mutubuulire ekigenda mu maaso nziramu lwaki bangamba bwe mmalako emyezi 3 ofiisi eba tenvunaanyizibwako ng'ate mutugamba ofiisi erina okuvunaanyizibwako paka lwolidde e Uganda ku bye tulaba n'ebigenda mu maaso n'ebye tuwulira bikuleeta enyiike n'okulukuta amaziga naye ng'ekyamazima ndi fine naye ate siri fine buli lwe ndowooza ku ebyo bannange bye bayitamu sikulimba woba olimu ak'obuntu okulukusa ezziga mulaba oyo sisita we yaddayo amenyesemenyese era nakaakano ali mu ddwaliro bambi sorry kubanga embeera mwe tuli era be bantu betukoleramu gwe olina okiteeka mu bwongo nti bano abantu naye bakulaga nti bakwagala nnyo mukwano bakyuka okola kanti kati nnyo bwe kati ne bakyuka ne bakufuukira ensolo ne bayita ekika kyonna famire yonna kuba bo balina olugambo tokola kantu nolowooza kanaakomaawo kaba kajja ttambula ekika kyonna n'emikwano nze okuva mu kiyumba kye nalimu nayita mu mbeera y'okunyigirizibwa ekyamazima omuntu olunaku lubeeramu essaawa 24 naye essaawa 24 naye neebaka ssaawa 5 zokka naabeera mweyembera okumala emyezi 7 kwogatta okukola mu biyumba eby'enjawulo ewa mama w'omuwala ewa mama w'omulenzi gwe tuyitanga Nazaala so ebintu ebimu tubyogera olw'obulumi n'ebyo bye twayitamu tetuveeyo ne tubyogera bwogezi naye okuva mu kiyumba ekyo nasiitaana olw'ensonga baali banjagala nga baagala mbakolere kuba ndi mukyala mukozi nze ekyo kyo nkyemanyiiko ndi mukyala mukozi ndi mukyala muyonjo kati nga balaba we bafiirwa Brenda okuzaawo omulala si kyangu baagala mbakolere naye tebaali beeteefuteefu ate kukyusa bikolwa byabwe kuba nagezaako okubatwala ku ofiisi nga tugenda ku ofiisi nga njagala bakyuseemu ekitaasoboka nga nzira ku ofiisi mazima saafuna buyambi bwe nakubira agenti wange e Uganda mazima naye teyanyamba nengamba kati nina okulwana nga nze bwe natuuka ku ofiisi omulundi ogwokusatu ne baagala okuntabukira mbu banvuma nayimirira ku magulu ne baŋŋamba mbu bangula ssente nnyingi nnyo nayimirira ku magulu gange 2 nga ndi mukambwe nze bwe ziba zivuddeko okuba kufa ne mbagamba nze ssente ze mwangula sizirabangako era sina we nasayininga ne mbagamba oyo yasayininga gwe mwawa ssente ajja abakolere oba abaddize ssente zammwe ekyamazima nakambuwala nnyo nnyo
n'okulwana twali tunaatera okwekubira mu ofiisi nga nkambuwadde nga ngambye kati ekijja kijje okufa lumu n'okuzaalibwa lumu. Bwe nakuba Uganda saafuna buyambi baŋŋamba kimu olwo de wajja Saudi kyaggwa. Ofiisi ntuuse wano temumpuliriza. Ne bagamba mutuufu ono tajja kusoboka. Bano abantu bamanya weaknesses zaffe. Bamanyi bw'oba kugamba nti tukuzza Uganda ogonda kuba abaana abasinga ekyamazima olw'embeera gye mwaleka ewaka. Kuba ebizibu tebyenkanankana. Temwagala wulira ddala ku kigambo nti tukuzza Uganda. Naye nga mukimanyi ekigambo ekyo bakikozesa okutunafuya. So omuntu wavangayo nagamba nze nkuzza Uganda mugambe nzizaayo. Nayimirira ku magulu gange ne mbagamba ndi redde okunzizaayo. Ne mbagamba oba tasobola kunkyusiza kiyumba oba tasobola kukyusaamu mu bikolwa byabwe ndi redde okudda e Uganda. Naye ng'ekyamazima nali siri redde naye bwe kyandize era nandigenze. Kyentera obbagamba nti nze okufiirwa obulamu aga Katonda nzirayo ewaka. Kati munnaffe wuuyo ali mu ddwaliro. Bino bye bituka by'amaziga. Kati batandika okundeetera ebyekisiru mbusimanyi twakugula ssente nnyingi. Nabagamba mundage we nasayininga ssente ezo. Mundage next of kin wange we yasayininga ssente ezo. Ddala ssente ezo mwazimpa ziri mu famire yange. Ne mbabuuza ezo ssente ze mungambe miliyoni 17 ze zikola medical nezigula air ticket ne visa bye mungamba ze mungamba. Ne bagamba ekisooka nti passport yange nali njirina nze passport yange myaka nga 6 njirina. Saafuna passport nti olwokuba ngenda ku kyeyo. Passport yange nkadde. Mutuufu balaba nga nkambuwadde. Ne mbagamba muleete eyasayininga ku mpapula zammwe abawe ssente zammwe oba mumuleete abakolere. Okweyimirirako n'obuteetiirira twakakana baŋŋambye genda boosi agenda kufunira ekiyumba. Era bwe kyali boosi wange nanfunira ekiyumba ekirala wano wendi. So bantu mmwe singa essente si kyekikulu mwe mukimanyi tulwanirira ku bulamu bwaffe. Ssente si kyekikulu. Singa ssente ezo we muzirya singa mutuyamba. Kituufu abaana bali mu makomera, kituufu abaana bali mu madwaliro. Mulekere kubeera awo kwetiiririra mbu omuntu agambye nkuza Uganda wenna n'okankana. Ako kantu kaabwe kakodyo kaabwe bakakozesa nnyo okubagonda.